Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alagidde abakulembeze mu disitulikiti y'e Sembabule basseewo amateeka amakakali ku bantu abeefunyiridde okwokya empiira mu faamu za bannaabwe mu bugenderevu. Okwogera bino Pulezidenti abadde ku kkanisa ya Rugushuru mu disitulikiti y'e Sembabule ku mukolo gw'okusonderako ssente ez'okumaliriza ekkanisa yaabwe. Ategeezezza nti abalunzi mu kiseera kino balina ekizibu eky'abantu abookya empiira mu ffaamu zaabwe, ky'agamba nti kigenze mu maaso olw'okubulawo amateeka agabakangavvula. Omukolo gutandise na kusaba nga kukulembeddwamu omulabizi wa West Buganda Godfrey Makumbi akubiriza abakristaayo nti bwe baba bawaayo eri Katonda baweeyo awatali kyekwaso kyonna. Katonda akwongerako. Mukama ng'atuyita okwongera okwewaayo gy'ali. Pulezidenti awaddeyo obukadde 6 ziyambeko mu kumaliriza ekkanisa era nga wamu obukadde 153 ze zisondeddwa. Ate omulabirizi eyawummula Bishop George Ssenabulya abadde akiikiridde omulabirizi w'e Namirembe Bishop Wilberforce Kityolwalira mu kusinza okubaddemu okuteekako abaana 134 emikono okusonda ensimbi ez'okulaakulanya ekifo kino ssaako n'okutongoza emmotoka ey'ekika kya Noah abakristaayo b'e Kabowa gye bagulidde omusumba waabwe Herbert Ziwa. Emikolo gino gibadde ku kkanisa ya St John Church of Uganda Endejje mu busumba bw'e Kabowa era nga Bishop Ssenabulya yennyamidde olw'abakristaayo abatambulira mu bikolwa eby'ekizikiza ku byalo gye babeera ate nga bassibwako emikono. N'oteekebwako n'emikono n'otandika okutambula ng'omukristaayo ate n'odda mu bintu ebyekizikiza ebyo bitwonoonera ddala ng'abakristaayo. Bo abakyala abakristaayo mu busumba bw'Empigi bakuziza olunaku lwabwe ne basona n'ensimbi ez'okumaliriza ekkanisa ya St Bethania nga balabira ku Maria Magdalena. Omubuulizi w'ekifo kino Jacob Kigonya asabye abakyala okukozesa obumalirivu bwe balina mu maka gaabwe nga bakola emirimu egy'enjawulo okugoba obwavu. Abakyala beewaddeyo nga bakwata olunaku lwabwe luno olwa Maria Magdalena balaze obuvumu tebatidde. Bano basonze emitwalo 9 ez'obuliwo n'ensawo za seminti 2. Ate abakristaayo okuva ku kkanisa ya Katuuso Bbunga bakuziza olunaku lw'abaana ng'okusaba kukulembeddwamu Ssaabadinkoni Ernest Kavuma akubiriza abazadde n'abantu abalala bonna okukuza obulungi abaana ssaako n'okuyamba abatalina mwasirizi. Tulina abaana bangi mu ggwanga lyaffe abali mu kiseera ky'okwegera kunnyonnyola. Abamu ko bakadde baabwe baabalekawo ne bagenda. Nosinga nanga bajjajja ate baddemu okubeera abazadde.